Obuganda obukuŋŋaanye wano mwanirize Ssaabasajja Kabaka nga tujaguza emyaka Ssaabasajja tusanyuse nnyo boze ne maama Nnaabagereka tusanyuse okulaba n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga twaniriza n'alinnya Dorothy Nasolo n'alinnya Sara Kagere n'Owekitiibwa Bale Mugera n'alinnya Dina Kiga Omulangira David Kintu Wasajja n'Omuzaana Marion Nancha Omulangira Kiweewa Crispin Junju n'alinnya Beatrice Namika n'alinnya Elizabeth Nakabiri n'Omukungu Senkaaga twaniriza Ssaabalangira Musanje twaniriza Ssaabaganzi nayenga nkalu era nga tetunnagikoleramu mu mbiriizi za Bulange waliwo olusekese olw'ekizimbe Ssebuufu Bwango yatandikawo ebyaffe board oluvannyuma yafuuka Buganda Land Board okulabira ettaka ly'Obwakabaka. Ndowooza amayumba agazimbiddwa e Ssentema n'Ekigo mwagalabye. Mu 1995 Omutanda yatandika agoba ekirondoola ng'abava e China nekizimba amayumba kakati mubamanyi. Mu 1996 era Omutanda yatondawo Bukabeef abeenyigidde mu kaweefube omwanyi terimba Bukabeef mukimanyi bulungi. Mu 1999 Sseggwanga yatandika ebyenjigiriza mu ngeri ey'omuggundu n'azzaawo Lubiri High School wano we tuli n'atandika Buganda Royal Institute of Business and Technical Education ate mu 2007 n'atandika Muteesa the First Royal University kati yaweereddwa kyapa. Mu mwaka 2001 baffe yatongoza ekitongole kya Nnaabagereka Development Foundation. Ndowooza Nnaabagereka mumanyi emirimu gy'akola mu kisaakaate n'emiramwa gy'obuntubulamu. Mu 2006 Magulu Nnyondo yatondawo Namulondo Investments okulabirira ebizimbe by'Obwakabaka era ndowooza abali e Kasangati ekizimbe ow'Embuya mukimanyi n'ekizimbe ekiri e Makindi ekiyitibwa Nduulira nakyo ndowooza mukimanyi. Mu 2012 omuti ogubala ensimbi n'ebikomo yatongoza Ketu Telecom abagikozesa kati bawera obukadde 2. Mu 2014 Lukoma Nantawetwa yatutandikira Majestic Brands kaakati ayagala okukozesa ekifaananyi kyaffe okugandisa ebyamaguzi bye eyo gy'ayita. Bannaffe aba Airtel mubamanyi ku misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka n'aba Centenary Bank n'aba Ayandem Bank n'aba Uganda Breweries besikoonyeeko kabadde kakodyo naye nabo bangi.
empala bwe yatandikawo Weerinde Insurance Services. Ebitongole ebirala n'amakampuni bingi bitandikiddwawo mu myaka gino 3. Naye Ssaalongo kankome ku ebyo kubanga ndowooza nyinimu ebitongole bino biwadde abavubuka emirimu, bituusizza obuweereza mu bantu, era Obwakabaka ne butegeerekeka. Ebitongole bino bisasula omusolo era bifuuse ettaala ya Buganda mu myaka 3 egyakayita. Bene bwe tuba ku bitongole ebyo okoze bingi nnyo myaka 3 ng'oli ku Namulondo. Obuwangwa n'ennono byeyongedde okukakata era Omutaka Namwama alongozze bulungi, era ebika biwulirwa okusinga bwe kyali nga Ssemaka tali mumwe. Oluganda lutuuse n'emutterekero lya kampuni Kanoonya Google ne luweerezebwamu n'omupiira gw'ekikopo ky'ensi yonna nga bwe twalaba ekkata. Obutonde bw'ensi Mufumbyagganda nabwo abufubyeko newankubadde tulaba abaagala okubusaanyaawo. Bwe kituuse ku by'obulamu bw'owama ne tutegeera nti Ssemanda akufaako. Okuviira ddala eyo mu myaka egy'ekyenda abadde atukubiriza okugema abaana n'okubaliisa obulungi. Ate kaakati aba UNAIDS ekitongole ky'amawanga g'ensi yonna ekirwanyisa Mukenenya baamulonda okuba emmunyenye mu kulwanyisa Mukenenya akusebazinga wa Afrika. Mu bbanga lino lyonna Ssaabasajja alwaniridde omuntu wa bulijjo ate n'eddembe ly'obuntu. Ne bwe naakoma ku bino eyaliwo emyaka 3 emabega, ebyo bye bimu ku biyinza okumwewuunyisa ng'akomyewo kaakati mu Buganda. Ebyo bye tukungudde yogayogayo Omutebi. Mu buufu bwa nnyanja temanyiirwa. Tukomeze ddala okwekubagiza wadde tulina ebitusoomooza. Tetusaana kwekubagiza kubanga kitaffe mwali, kitaffe wuuno ku Namulondo. N'enkuba ne bwe beetukuba tewali kwekubagiza. Tunyweze ensonga za Buganda ssemasonga 5. Ezo ze ziwumbalumba kye twagala, kye tukkiririzaamu, kye tuluubirira, ze ziwumbawumba ebyaffe. Okunyweza, okukuuma n'okutaasa Namulondo, okugaba n'obuyinza mu nkola eya federo, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda, okukola obutaweera, tutumbule ebyenjigiriza eby'obulamu ebitone n'okugoba obwavu ate n'okubeera obulungi.